I'm George Odeke. Of course, I'm from Chegegwa, Toroland. The main purpose of the match, actually, the match is against the UAE Batooro Kwegonza community and the Basoga UAE community. And the main purpose of this match basically is togetherness. It's not all about tribes, not about the Batooro alone, not about the Basoga alone, but coming together as people living in the UAE so that we can have a common factor. Now, like football is something that can unite people together. So that's why the appropriators decided to start up with the match and more to come in future. Wow. Peter, best grade, Mr. Collegium, bali ku katele. Yekora na kampuni yabakweta Sifuko Cargo shipping cargo bitwala ibintu Uganda turabahanyonye iguru na containers ko ibintu bine kwenda kutwara Toro ntubitwara kandi bitakurungi so Sifuko niye mu company sponsoringire kintu kino kwa cyaba successful yogunaddako kijja kubeera ky'Abaganda baba Kigo baba yonna tribe inaabeekoze eki inaabeesiimye okubeera nga ebeera ng'ekikola omulundi ogwokubiri era ngenda kwebaza buli omu yenna akibaddemu bakitaddemu olugalo okuba nga kibeerawo truly so much appreciated oba appreciative gye muli. Santo. Namba 10 asimwire mpira mulengwa kugenda aheru. Kugenda aheru. Ball possession ya namwenda ku akwata no mwemu bakwina abasajja Batooro bakudiza goalkeeper takusanze akuteo mangu nyo nateka namba 3 atende wone nambemo kumulese era ngenda kubera throw in bakusenze mangu nyo abasajja Basoga era ngane kudamune kuita throw in eyokubiri y'abasajja waliwo ali wansi akute ku mutwe eyo head injury go referee take out number 3 outside shot number 15 yes with the big 89.2 Zuru FM ndio mukueleza bulungi nnyo yes Batooro gwina again shot number 4 Mugo kwa shot number 1 Mugombe nze mubampe namba 8 nabagamba neta akasenge basi modemo wabo mugoro goalkeeper akosenyo goalkeeper akosebya man obala tebinagwo nogenda bugenzi wa bwel
wabula ate goalkeeper wa Batooro jukira ntino is a legendary goalkeeper yatandikira eri mu mipiira gy'amasomero ng'akwata omupiira okufa obufi kati ali wano mu EE mu Batooro kwegonza UFC gyakwatira omupiira sawa namba mwenda yalina omupiira namba mwenda wa Basoga akutedde yali bicycle eyo bicycle nenywa refale agambe nedda Kad azanyidde bubi omusambi jaze number 1 owa club eyabanafu Batooro era nga omupiira naye okusobodde okuba nti noguyita basimudde manvuyo namba mukaaga gezaako okuba nti noyiya owa Basoga agusudde namba meka namba 14 owa Batooro alina omupiira akutega namba emu alina omupiira makati bamuteze referi nagamba teeka waawo referi agamba teeka bakutandise mangunyo namba 5 atadde yananonya 12 alina omupiira agamba ati nobusaida referi agamba play on bagwina Abatooro bakyalina omupiira bamusase referi negugenda bugenzi obwe referi nagamba nti throw in eyabasajja banaffe Abatooro egenda kubeera goal kick I think egenda kubeera goal kick free kick egenda kubeera free kick eyabasajja Abatooro bagenda kuba nti nebasimula omupiira ogwo akiza kuba nti anoonya akasenge agambe vaawo sebo bajja kuwa yellow card si red card bagenda kuba nti nebasimula free kick abasajja Batooro wano era nga akasenge ndaba kayekalege yakabasoga akasenge kalogera mu golo akoze save yamaanyi namba 2 wa Basoga akoze save what a good eri abasajja Batooro bagobye namba 11 ataddeyo kamuswida namba 14 ataddeyo namba 2 agezaako kweringa agubye namba 11 yalina omupiira owa Batooro negugenda bugenzi obwe era nga kuba throw in eyabasajja nabanjidwa nga Batooro throw in nakanyiza mangunyo bati 12 alina omupiira 12 ageza kumati nayiya asatomba 2 asigaza goalkeeper asigaza omusambi ayesazeka blouse namba 12 mu Batooro wano afuna goal asobodde okuba nti naafuna goal esokedde ddala goal esoose ku side yabanaffe ey'Abatooro ku UAE Community Sports abagiyite FC Football Club asobodde okuba nti naafuna goal eyo yesazeka blouse namba 12 So, Bakagwa